بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. amatenda malungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala musaba asebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam namira omwoyo gwange awalan n'emyoyo gyammwe mwenna ebitiibwa abalungi abakkiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tulafubana okukola ebyo byalagira saako n'okwesamba ebyo byonna bye yatuziiza. Alungi abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye Quran alayira nnyo ebiseera ayati mpitirivu ng'owekitiibwa Allah jalla wa ala alayira ekiseera. Waliwo ebuuzizzaako lwaki wadduha wallayli idha saja. Allah yalayira ekiseera kya salatu dduha walfajr walayalin ashir. Allahu jalla wa ala n'alayira amakya saako n'ennaku 10 esooka mu mwezi gwa dhulhijja. wal asr innal insana lafi khusr. Allahu jalla wa ala n'alayira omulembe mazima omuntu ali mu khasara era n'abantu Allahu jalla wa ala bagenda okuyingiza omuliro agenda bajuliza biseera bibamala ku nsi kaseera nga bamusaba bwabongereyo omukisa omulala badde ku nsi balongoose bave mu bwasemugayaavu bwe baalingamu ku nsi. Allah agenda babuuza kam labithtum fil ardi adada sinin, ku nsi mumazeyo kiseera ki? Olaba ekiseera byabwe kikomyewo bamwanukule nti labithna yawman au ba'du yawm fas'alil aadin. Tuyinza okuba nga tumazeyo lunaku oba kitundu kya lunaku, buuza abo abaabala. Allahu jalla wa ala abanukule era bagambe in labithtum illa qalila, temulimbye temwamalayo ku nsi okujjako ekitono, temwamalayo ku nsi okujjako ekiseera ekitono. Abalungi abakkiriza tuli mu nnaku 10 esooka mu mwezi ogwa dhulhijja. Ennaku zino 10 emirimu miyitirivu egikolebwa mu zino ennaku 10 era bamashaikh bazze bagikoonako, wabula biidhnillah mu ddakiika zino entono zitugenda okwejjukanya nazo kambeeko omulimu otugenda okukoonako nga mulimu mukulu. Allah jalla wa ala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagulaganyisaako jjana. Awamu n'ekyo ng'abasiraamu bangi tebagufaako, abasiraamu bangi bagugayaalirira. Mulimu ki? Okulabirira omwana mulekwa, okulabirira mulekwa.
sinabagenda mu maaso katwebuuze ma huwa al-yatim, ani ayitibwa mulekwa? manyi balaga huwa alladhi faqada abuhu qabla al-bulughi, ye mwana yenna afiiriddwako kitaawe nga tannaba kubeera nga akula. mwana oyo yayitibwa mulekwa. abaana b'obusiraamu bangi bagenze mu ziwatoto, bagenze mu makyaki. olwansonga abasiraamu twasuulirira omulamwa ogw'okulabirira omwana mulekwa. bannamwandu bangi bagenze mu kwetunda lwansonga tewali alabirira. agenda n'atandikako ka bizinesi n'akalirira gonja ku kkubo, n'abeera nga akalira emisooli ku kkubo oba kasooli, kesisi nejja n'ebyera. bambi maama n'asigalawo nga tenakyakukola. abaana balwadde balina okusoma naye nga tewali abafaako. kiva mu ekyo ki? kwe kutandika okwetunda. abaana b'abasiraamu bangi bali mu myala mwe basula, bali ku street tebalina alabirira, tebalina abafaako. ebiki balungi abakkiriza. eddiini yaffe eno ey'obusiraamu kad ihtamma bisha'ni al-yatim ihtimaman baligha. obusiraamu bwassa essira ku mwana ayitibwa mulekwa, bwamusaako nnyo essira. Allahu jalla waala nassa mu Qur'an ayati kumpi 23 nga zonna omulamwa gwa bamulekwa. bamulekwa mu umma eno Allahu jalla waala bayisirizaako obusiraamu tutuukako. tunuulira sahabi ayitibwa Abu Huraira. kana yatim, yali mulekwa, naye olw'okubanga yalabirirwa mu kubeera nga asomesebwa, ensonga lwaki Allah yisiza ku ye eddiini neetuukako eno gye tuli naffe. tunuulira omanyi ayitibwa Bukhari rahimahullah, eyawandiika ekitabo kiyitibwa Sahihu al-Bukhari. oyo yali mulekwa, naye olw'okubanga yalabirirwa n'awandiika ekitabo ekisinga okubeera ekirungi mu busiraamu ng'ogyeko Qur'an. teriyo kitabo kirungi mu bitabo byonna ng'ogyeko Qur'an kisinga Bukhari. eyo vaayo mwabo yanguwa ne waffe jjojjo wano Abdurrahman as-Sa'idi, Sheikh Abdurrahman as-Sa'idi amanyikiddwa bulungi, ye musomesa wa Sheikh Uthaymin rahimahullah. oyo naye yali mulekwa. abo bonna ng'obajjeeko, tunuulira asinga ebitonde byonna Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye yali mulekwa. Allah tugamba alam yajidika yatiman fa'awa, tewasangibwanga oli mulekwa Allah n'akulabirira. wawajadaka dallan fahada, wasangibwanga tomanyi Allah n'akulungamya. wawajadaka ailan faaghuna, wasangibwanga oli mwavu Allah n'akugaggawaza. ayati ezo zakka ku Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nyene mumwe abaana mikwano gyange abalungi, mulimu abaana bazaliddwa nga bamulekwa. bwemanyi wakuba tulina kitaawo, alam yajidika yatiman fa'awa,
Allah teyakusinga nange oli mulekwa nakulabirira. Wawajadaka dalan fahada, yakusanga tulina kyomanyi nakulungamya. Wawajadaka ailan faaghna, Allah yakusanga oli mwavu nakugaggawaza. Fa amma alyatima fala taqhar, mulekwa tomukayukiranga muganda wange. Okuzeewo ki kulabirira abaana balekeddwa bakitaabwe basingana nga bami tebaliko alabirira, tebaliko ajjanjaba, tebaliko aliisa nga bali awo bami. Asiraamu zino ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja, faayo nnyo ofuneyo omulekwa gw'oba olabirira, ofuneyo omulekwa alya ku nsimbi zo. Maka yagamba alayhi salatu wassalam, hadithi ya Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu, ana wa kafiru lyatim fil janna hakadha, nze n'omuntu alabira mumekwa tugenda bera mujja nawe tuti. Wa ashara bisababa walwusta, nalazinda engalo zino bbiri. Fafarraja bainahuma, nazawula wakati bwati. Muntu yenna alabirira omwana mulekwa ogenda bera omuno omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama mujja nawe muti babiri. Omumanya ayitibwa Ibn Battalin rahimahullah, yagamba haqqun ala man sami'a hadha alhadith, kikakada ku buli yenna abawulidde hadith eyo, an ya'mala bihi, obeere ng'ogikolerako, liyakuna rafiqan annabi sallallahu alayhi wasallam fil janna, obesobole okubeera n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu jjana. Ekyo nno nga kyekifo ekisinga okubeera ekyebbe ku lunaku olw'enkomerero. Bulungi abakkiriza, waliwo omulekwa alya ku ssente zo. Tulina bamulekwa abanganda zaffe, amu kye bakola kwe kudda ku maali y'abaana abo ne batandika ogisaanyawo. Naye kimanye gwe wenna ali emaali eyamulekwa toli okujjako omuliro. Allahu jalla waala tugamba, inna alladhina ya'kuluna amwala alyatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, mazima abo abali emaali abamulekwa tebalya kujjako omuliro mu mbuto zaabwe. Omuliro gw'oteeka mu lubuto lwabwe ebitiibwa. Okulya emaali abamulekwa kabirun min kabairi dhunubi, zambi mazambi amanene ab'ebitiibwa, zambi mazambi amanene. Muzinnaku 10 ebitiibwa, fuba nnyo onoonyeyo omwana nga mulekwa ali ku nsimbi zo, abeere nga alabirirwa alya ku nsimbi zo. Al ihsanu lil yatama ilajan liqaswati alqalbi, okujjanjaba oba okulabirira bamulekwa kijjanjaba obukakanyavu bw'emitima, kijjanjaba obukakanyavu bw'emitima. Gwe wenna ng'olina omutima omukakanyavu, noonyayo mulekwa ali ku nsimbi zo, noonyayo mulekwa ali ku ssente zo. Obujuzi ku nsonga eyo, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira anyumya anna rajulan shaka ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam qaswata qalbihi, musajja omu yagendera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam neyemulugunya eri omubaka wa Allah obukakanyavu bw'omutima, ng'awulira omutima gwe mukakanyavu. Nga ne muffe mwetuli abantu wetutyo, nga gwe ne bakusomera amateeka ga Allah tigakunoga. Allah mwaka wa Allah n'atuwa eddagala,
ery'obukakanyavu bw'omutima. Maka n'amuddamu omusajja oyo, in aradta an yalina qalbak, bwe oyagala Allah okugonza omutima, kulaba zino ensonga bbiri. Ekisooka, fa at'imu almiskin, lisa kuba masikin, balye ku nsimbi zo. Bwe oyagala Allah akugonza omutima gwo, lisa kuba misikin, balye ku nsimbi zo, balye ku mmere yo. Ekyokubiri, wamsah ra'sa al-yatim, beera nga osiimula mutwe gwa mulekwa bw'oti. Eryo ddagala erikakkanya erigonza omutima. Bw'oba oyagala Allah okugonza omutima gwo, siimula mutwe gwa mulekwa. Eyo nno sunna n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagikolanga alayhi salatu wassalam. Ja'far radiyallahu anhu amala okufiira mu lutalo n'aleka abaana nga mulekwa, kubo kwaliko Abdullah bun Ja'far. Booko ono anyumya omwana omuto, yali akyali mwana muto nga tata waafudde. Maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam najja nabeera nga yamusitula namuweza ku nsolo kwe yali, namusimula ku mutwe gwe, nagamba ay Allah, kusaba owanyiseemu Ja'far mu baana be bano. N'ekyo gwenna ayagala okubeera nga ogonzebwa omutima, beera nga olabirira mulekwa. Ekyafaayo kino kirimu ebyokuyiga. Baulama bakinyumya abeesigwa. Dakhala rajulun fi ghayri waqti sala ila almasjid, waliwo omusajja yayingira mu muzikiti mu kiseera kya sala. Fawajada tiflan yusalli, muzikiti omwo n'asinganamu omwana ng'asaala. Mwana ategeeza okubeera nga yali wakati w'emyaka 8 ne 10. Kana qa'iman yusalli bi khushu'in wa yad'u Allah wa yabki. Mwana ono yali yayimiridde n'obugonvu bw'ekika ekyawaggulu, wa yad'u Allah, ngeno wasaba Allah, wa yabki, nga bwakaaba amaziga. Musajja n'asingana omwana n'amugumiikiriza. Omwana amaliza okusaala. Bwe yamaliza okusaala, musajja n'amubuuza, ya bunayya, owange mutabani, ibn man anta, ani kitaawo, ani taatawo? Mwana n'akoteka omutwe, n'akulusa amaziga n'agasangula, n'atunulira omusajja yali amubuuza ni kitaawo. Mwana n'amugamba, ya amu, anko wange, ana al-yatim, ana yatimu al-abi wal ummi, nze ni mulekwa wa taata ne maama, sina taata sina maama. Musajja abuuza omwana, ofaayo bwe nfuka kitaawo? Mwana amutunira bw'ati, n'amubuuza, onandiisa enjala bwe naabeeranga ennuma, onanyambaza bwe naba sina kyakwambala, onanzijanjaba bwe naabanga ndwadde? Musajja n'agamba byonna nja bikola. Olunaku olw'enkya ayinza okuba owange oba owwo. Nokyaba ebitiibagana banga balungi. Muzi ennaku 10 tufeeyo nnyo tulabirire abaana bamulekwa. Waliwo abaana bali Kabiji Orphanage Center, Kalege Orphanage Center, Kalege Orphanage Center. Baana ba Busiraamu bali eyo, tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa, tebaliko taata, tebaliko maama, beetaavu bya byansula, beetaavu ku byokulya, beetaavu parental love. Nga wenna asobola okubaako kyobasindikira,
yita ku namba y'essimu obeeko kibasiinike olunaku olw'enkya ku Idi bafune ekyokulya. Enamba eno egamba 0704 47 54 48 0704 47 54 48. Abaana abo ngenda kubeera nga mpikirayo olunaku olw'enkya ku yaumul Eid, batwalire ku byokulya ku byokunywa, yenna alina obuyambi bwonna bw'oba osobodde. Ta ku nnamba z'essimu ezo insha Allah abaana bafune essanyu. Tujja kubeera nga tukumawa n'ab'ebitiibwa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.